Allah subhanahu wa ta'ala oyo Allah nanyini ffeffe n'abali wano n'ebitonde ebirala ebisigaddeyo. Oyo akola nga bw'ayagala atanonyezebwa ku ekyo kyonna ky'aba asazeewo. Bwakeera ku makya n'abeera nga akusiimidde obusiraamu nga ye ddiini, ate n'akusiima nti obeere mu bitonde ebiyitibwa bantu. Waliwo ebitonde ebirala ebitali bantu ng'ebisolo, ebiwuka, emiti, ebisubi n'ebimera ebirala byonna. Naye gwe kubanga yakusiima obeere mu bantu n'otabeera mu majiini, nakyo kyebalizanga Allah subhanahu wa ta'ala. Kyetugenda okwejjukanyaako olwaleero, sazeewo tubeere nga twejjukanyaako ku aya zino ezisinganibwa mu surati Buruuj. Olw'embeera eriwo ti olwaleero abantu bali mu katereekerero, obadde oyita ku bantu nga bonna amagulu gabazimbye, batambula balagana mugongo, naye ng'ekibatwalayo bagamba bagenda ku mbeera y'abajulizi. Tugenda kukuza lunaku lw'abajulizi nga tuli eri. Ekibuzo ky'obanga weebuuza, lwaki sirabako bamakanzu nga bagenda? Singa kulaba bambadde misalaba, bamu basula n'agasalaba nga ganene nnyo. Lwaki abo be bagenda? Olwaleero insha Allahu ta'ala njagadde tunulireko ku nsonga ku ani ayitibwa omujulizi. Si kulwanga mu bantu abo abagenda e Namugongo naawe wali obaddemukko mu bo, obanga oli mu bwetaavu bwa kugendayo naye ng'oluusi tunaafuna akakisa kasobola kukola ki? Kugendayo ng'olina ky'ofiirwa. Insha Allahu ta'ala tugenda kutunulira ku nsonga eyo nga tutunulira ayaati zino eziri mu ssuula eno. Wakibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatandika na kubeera nga alayira n'agamba wassamaa'i dhaatil buruuji, ndayidde eggulu eryo eririna namungi wa munnyenye. N'agamba wal yawmil maw'uud, n'endayira n'olunaku olwalaganyisibwa. Waliwo olunaku lwe twalagaana ne Allah subhanahu wa ta'ala lwetugenda omusinkana alyoka atusasule mu bino bye tugenda tulafubanira kweno ensi. Ebikugaana okwebaka n'ogamba ngenze kusaala, ebikugazaawo edduuka yo n'ogamba kangende nsaale, ebikulesa emirimu emirala gyonna gy'osinga okwagala n'ogamba kangende nsobola okubeera nga nsinza Allah subhanahu wa ta'ala. Kyagamba Allah subhanahu wa ta'ala ti wal yawmil maw'ud, n'olunaku olwo olw'endagaano olwalaganyisibwa. N'agamba si ekyo kyokka, wa shahidi wa mashuhudi, ndayidde n'omujulizi, looya n'oyo gwagenda okubeera nga awaako obujulizi. Ndayidde omujulizi agenda okuwa obujulizi, n'oli gwe bagenda okubeera nga bawaako obujulizi. Kyava agamba Allah subhanahu wa ta'ala ti kutila ashabul uhudud, battibwa bananyini lunnya, annaari dhaatil waqud, olw'omuliro gwali gujjudde enku. Tugenda balaba be baani abo aboogerwako. Battibwa bananyini lunnya olw'omuliro ogwo gwali gujjudde enku. idhi hum alaiha qu'ud, mu kaseera we baabeera ebbali waagwo nga batudde batunula. Bano nge bakola ki? Basuulibwa mugo, basuulibwa muliro, naye nga wano waliwo abakola ki? Abaliwo. Bebo Allah subhanahu wa ta'ala bagamba nti wa shahidi wa mashuhudi, bano abaaliwo nga balaba bano nga basuulibwa mu muliro, na bano be basuulamu Allah subhanahu wa ta'ala baalayira. Kyava agamba Allah subhanahu wa ta'ala ti wama nakamu minhum, tebaabawala na lwa kintu kirala kyonna. Wama nakamu minhum,
tebattibwa lwa nsonga ndala yonna illa an yu'minu billahi azizul hamid, wabula ekyabassa kukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala al aziz ow'ekitiibwa, al hamid nanyini matenda amalungi. Allah subhanahu wa ta'ala amaliza essula awonzika emboozi eyo agamba ti inna alladhina fatanu almu'minina walmu'minat, mazima abo ababonyaabonya abakkiriza abasajja ne babonyaabonya n'abakkiriza abakyala, thumma lam yatuubu, ne bateenenya, agamba falahum adhabu jahannam, balina ekibonerezo kye balina okusookera ddala muliro jahannama, walahum adhabun halik, ate balina ebibonerezo ebyokuzikira, bagenda kuzikirira. Abantu bano betwagala okubeera nga tutunulirako be baani abo aboogerwako? Wakiibwa Imam Ahmad agamba nti hadathana Abdus Samad hadathana Zarik ibn Abi Salama hadathana Abu Muhzami ani Abi Hurairata radiyallahu anhu anna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, agamba nti mazima omubaka wa Allah okusaasira ebyengera n'emirembe ebeere ku ye, Allah amusseeko okusaasira ku n'ebyengera bye, yagamba nti kaana yakra'u fi isha'in, essuula eyo yajagalanga nnyo, yagisomanga nnyo ku swala ya isha'i, eswala esembayo mu kiro, n'abeera nga yasomanga nnyo essuula eyo ng'asoma surati Dhatul Buruji, essuula egamba wasamaa'i Dhatul Buruji, yagisomanga nnyo. Wakad kala Imam Ahmad atugamba, Ibn Affan agamba nti hadathana Affan, ti Affan yanyumiza, ti hadathani Hamadi yanyumiza Ibn Salma mutabani wa Salama, ani Thabiti ng'abijja ku Thabiti, ani Abdurrahman ng'abijja ku Abdurrahman Ibn Abi Layla mutabani wa tata wa Layla, ani Suhaibi ng'abijja ku Suhaibi, agamba nti anna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallama, timazima omubaka wa Allah okusaasira ebyengera n'emirembe ebeere ku ye, kala yagamba nti kaana malakun fi man kaana qablakum, tiwaaliwo kabaka omu mu bantu abaabasooka okubeerawo, waaliwo kabaka omu mu bantu bali abaabasooka okubeerawo, kaana lahu saahira, kabaka oyo yalina omusajja yali omulogo we yamulagulanga, yalinga alina ensonga yonna ng'agenda nti ntunuliramu kiyimidde kitya, obuzibu buli ludda wa, ye yalinga amulagula. Naye agamba nti falama kabbala, ti omulogo oyo bw'amala okukula okukaddiwa, qaala lilmalak, yagenda eri kabaka n'amugamba ebigambo bino wammanga nti inni kadi kabbara sinni, mazima nze nkuze mu myaka nga bwontunulira nkuze nkaddiye, wa hadala al ajali, alina n'okufa kwange kusemberedde, fadfa'u ilayya ngulaman, kyava amugamba nti nsindikirayo omuvubuka yenna okuva mu lubiri eyo, liuallimuhu, nsobole okubeera nga amuyigiriza sihira eddogo. Kabaka yatunula mu lubiri lwe n'alabayo omuvubuka gwe yali alaba nti akyali muvubuka w'amaanyi, n'amugamba genda ew'omulogo ogende osome. Omuvubuka yatambulanga n'agenda n'asoma, n'atambula n'agenda n'asoma. Omuvubuka agamba, kyava agamba wakaana baina saahiri wa baina malki, naye wakati w'omulogo ne kabaka oba n'olubiri lwa kabaka, agamba waaliwo rajulu rahibon, waaliwo omusajja gwe bayita seeka, waaliwo seeka omu. Agamba fasamia, kyava agamba faata gulaman ala rahibi, omuvubuka ono n'atambula n'agenda ow'omusajja oyo seeka, lumu yakyamawo bw'ati n'agamba kangendeko ow'omusajja ono, ndaba abantu bagendawo. Bw'atuukawo fasamia min kalamihi, n'awuliriza ebigambo bya seeka by'asomesa, fa ajabahu, ne yeewuunya nnyo. Wa kalamin
n'ebigambo bya seeke bye yali asomesa. Wakana idha ata sahira, agamba nti bwe yalinga agenda ow'omusajja ono omulogo, yamalanga kukyamako wa seeka wano n'asoma ate n'alyoka avaawo n'agenda ew'omulogo. Era bwe yali avangayo ow'omulogo n'akyama wa seeka n'abaako nekyayiga n'alyoka adda ewaka. Ssaawa yatuuka nga bw'atuuka ew'omulogo amukuba. Bw'atuuka ew'omulogo amukuba, obaddewo obwedda oliwa? Ne teyayogera nti obwedda ndi wano. Bwaddayo ewaka ne bakuba, teyayogera. Fashaka dhalika ila rahibi, kyava agenda ew'omusajja ono seeka n'amunyumiza n'agamba nti owaaye bansindika, kabaka yansindika ow'omusajja omulogo njige eddogo. Naye nakyamako wano olunaku, ahabbu ila Allah amu amuru sahir. Olwaleero ngenda kwawulawo ebigambo bya seeka n'ebigambo by'omulogooli biriwa Allah subhanahu wa ta'ala byasinga okwagala. Fa ahadha hajaran, n'akwata ejjinja n'agamba nti ya Allah, babeera nga ebigambo bya seeka byasomesa bye bituufu era byensaanidde okubeera nga ntambulirako, nga bisinga ebigambo by'omulogo byansomesa, nsaba ejjinja lino lyenkutte ndikuba ekisolo ekyo kife, abantu tusobole okubeera nga tuyitawo. Agamba nti yakuba ekisolo ejjinja omulundi gumu, ekisolo ne kisamba ne kifa. Naye nga lyali jjinja ttono nnyo, ng'ekisolo kyakuba kinene nnyo, ekisolo kyasobola okubeera nga kifa. Bwe kyamala okufa, ebigambo duwa gye yakozesa, yagamba nti Allahumma in kana amru rahibin ahabu ilaik, webeera nga ebigambo bya seeka bye birungi gy'oli, wa aridu era nga by'osiima, min amri sahiri, okusinga ku bigambo by'omulogo, faktulu hadhihi daaba, ensolo no ginzitire, gituttire tuviire, hata yajuru nansun, abantu basobole okubeera nga bayitawo, n'agikuba ensolo neefa. Wamadha nansu, abantu batandika okubeera nga bayitawo, ne bayitawo ne batambula. Fa akhbara rahibu, yatuuka ew'omusajja ono seeka n'amunyumizaako ebibadde mu kkubo, n'amugamba bwe mbadde nzija sanze abantu nga bali awo bangi, ensolo eri awo ebasibye, ebadde enkambwe ennyo, tebasobola kubeera nga bayitawo, naye nkutte ejjinja n'enjogera ebigambo bino wammanga. Bwe njikubye ensolo efudde, abantu ne tuyitawo, era ne bw'ogenda ojja kisiŋŋanawo eri efudde eri awo. Faqala sheikh yamugamba ebigambo bino wammanga, yamugamba nti yamugamba nti ai ya bunayya anta afdalu minni, bw'ate wootuuse onsinga nze. Yamugamba nti wootuuse nze onsinga kati. Okutta jjinja bwinja lye lissa ekisolo ekyo nti kisolo, nkisiza jjinja, nkikubye ejjinja limu ne kifa. N'agamba nti wootuuse onsinga. Wa innaka satubtila, naye nkukakasa nti ogenda kufuna ebigezo by'amaanyi, ogenda kugezesebwa n'ebigezo bingi nnyo, naye nywera ogumanga, ate tonjogeranga nti ndi wano. Bwe babeera nga bakubuuziza ku nsonga yonna enkwatako, togezanga n'oŋŋamba nti wendi wano. Omuvubuka yatandika okubeera nga agezesebwa n'ebigezo bingi, yatandika okubeera nga awonya abalwadde. Fakana gulaman yabrau akmaha wal abrasa, yawonyanga ab'enkuku, abazibe b'amaaso, n'ebirwadde ebirala byonna ng'abiwonya, basabira ne bawona. Wakana lilmalki jarisi, agamba nti kabaka yenna omusajja yali amutuulanga okumpi wano, yali amutuula kumpi wano, nga boolaba Haji Haruna ono bw'atera okutuula mu baseeka nga bali wano basomesa, atuulaawo n'awuliriza. Kabaka yalina omusajja we ng'amwagala nnyo, yatuulanga waali, kiseera kyatuuka omusajja oyo n'aziba amaaso. Bw'aziba amaaso n'asigala nga takyajja wa kabaka. Naye agamba bw'amala okubeera ng'awulidde, fasamia bihi, yawulira ebikwata ku muvubuka oyo. Bw'amala obuwulira, fa ataahu, n'amugira bihadaya, yajja n'ebirabo nga bingi. Kwata ebirabo, kino nakiri nakiri. N'agenda omuvubuka n'amugamba nti bw'onomponya amaaso gano ne ntandika okulaba, bino byonna bye nzize nabyo ogenda bitwala.
Omuvubuka amugamba, faqala, namugamba, sinze awonya, naye Allah subhanahu wa ta'ala yawonya azza wa jalla. Fa in amanta bihi, bw'onaaba omukkiriza nemusaba, agenda kubeera nga akuwonya. Sajja yasaba Allah, yakkiriza n'agamba la ilaha illa Allah, zikiriza nti wali asinzibwa mutuufu wa kusinza okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Muvuka n'akwata ku musajja n'amusabira, omusajja n'atandika okubeera nga alaba. Bw'atandika okulaba, fakalan, bw'amala okubeera nga alabe, thumma ata almalki, yatambula n'agenda ila almalki, eri kabaka. Fajalasa minhu nahawu ma kana yajlisu, n'agenda n'atuula mu kafo ke we yatuulanga oluberyeberye. Faqala lahu malaku, kabaka kyava amugamba, ya fulani, sigwe gondi, sigwe Haruna. Gabi n'agamba, nja kukozesa Haruna kubanga yitajja kunyiiga. Sigwe Haruna mukyere. Mani radda alayka basara, ani akuddiza amaaso go? Faqala, musajja n'agamba, rabbi, aganziriza ye mulezi wange. Faqala malak, kabaka kyava agamba, ana nze agakuddiza? Qala la, sigwanziriza amaaso, naye aganziriza rabbi wa rabbuka, ye mulezi wange ate naawe ye mulezi wo. Qala, kabaka kyava ebirowoozo bizukuka, n'amugamba, awalaka rabbi gairi, olinayo omulezi wo omulala atali nze? Olinayo akulabirira omulala atali nze? Qala naam. Musajja amugamba nti ye gyali rabbi wa rabbuka Allah, andabirira nze era naawe yakulabirira, ate si mulala, bamuyita Allah. Walam yazali yuadhibuhu, batandikirawo okubeera nga bamubonyaabonya. Yalagira abasajja be nti mukwate, ne bakuba n'akaaba, ukaaba ennyo, hata dalla ala gulami, tusabye agamba nti owaayi munkubye nnyo, ne kambalagirire yakoze ekikolwa kino, si mulala wabula muvubuka abeera muno, abeera mu lubiri muno. Ne bagamba bagende bamuleete. Bagenda ne baleeta omuvubuka mu maaso ga kabaka, n'agamba nti ono yakikoze ono. Bw'agamba nti ono yakikoze, kabaka amugamba nti owaayi otandise n'okubeera okuguse bw'otyo, eri gye wagenda okusoma kati ogize ebintu otandise okubeera nga obikola gwe wakoze kino? Omuvubuka amugamba nti si nze yakikoze, wabula yamuwonyeze, yamuddiza amaaso ge, rabbi, ye mulezi wange. Kabaka abuuza omuvubuka, awalaka rabbi gairi, olinayo omulezi omulala atali nze? Qala naam, rabbi wa rabbuka Allah, omulezi wange ate era nga naawe ye mulezi wo, ye Allah subhanahu wa ta'ala. Naye batandikirawo okubeera nga babonyaabonya, ne bakwata ne bakuba. Bwe bamukuba n'agamba nti waliwo omusomesa wange ali eyo, waliwo omusomesa wange ali eyo, ne bamwagala batwalako gy'ali, nsobola batwalayo. Ne bagamba tutwale, ne bamutwala owa Seeka. Bwe batuuka ewa Seeka, babuuza Seeka nti gwe okola ebifaanana bwe biti, komawo mu ddiini yo. Bamugamba akomewo mu busamize, yagamba sisobola. N'agamba omulezi wange naawe kabaka ye mulezi wo, era ye mulezi w'abano bonna. N'agamba bw'oba ogaanye ogenda kubeera ng'ottibwa. Yakkiriza ne yeewaanyi n'agamba oba kuttibwa kanzitibwe naye nga sikoze eki? Sizeeyo mu bukafiiri. Baleeta Seeka ne bamuyimiriza, ne baleeta Omusumeeni, mulala n'akwata eri n'omulala n'akwata eno nga bw'olaba abasala omuti, ne bamuyimiza ne bamuteeka mu mutwe wakati we bati. Ne bagamba okomawo mu ddiini yo oba osigadde okyawalaza mpaka. N'agamba nsigala ngamba nti la ilaha illa Allah, teri asinzibwa butuufu akusinza okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa rabbi wa rabbuka, ye mulezi wange ate naawe ye mulezi wo. Batandika okusala Seeka, ne bamusala,
ne basala bwali ku la ilaha illallah, kino ekibajjo ne kigwa eno na kino ne kigwa eno. Muzeeyi ali wano atunula n'omuvuka ali wano atunula, bwe bamaliza badda ku muzeeyi bamugamba nti gogamba komawo mu ddiini yo, n'agamba rabbi wa rabbuka Allah, omulezi wange ye Allah ate naawe yeki ye mulezi wo. Naye ne bakwata ne basala kye bakozeseka kye bakola n'ono yali omuzibe w'amaaso. Tyaba oyinza obayita bati bashahidi, kiki ekyabasa la ilaha illallah. Bwe bamala okutta muzeeyi oyo baatambula ne baddayo n'omuvubuka ewaka. Bwe batuuka mu lubiri bamugamba okomawo oba naawe okyaganye, n'agamba sobola, kyenategeera kyekyo rabbi wa rabbuka Allah. Kabaka kye yakola n'akwatayo abavubuka n'alabayo abavubuka ab'amaanyi, alaba abavubuka ab'amaanyi n'agamba gundi negundi, mugende n'oyo ku lusozi waggulu, mwambuke olusozi waggulu awasembeera ddala. Bwe mutuuka ku lusozi, abamu bakwate amagulu, abalala bakwate emikono, muwuube musukasukeyo wansi agweyo asobole okubeera ng'afa. Baatambula naye ne bambuka ne bagenda waggulu ku lusozi, ne bamukwata ne bawuuba. Okuwuuba kwabwe bwe baali bawuuba yayogera ebigambo bino wammanga omuvubuka, yagamba nti Allahumma kfinihim bima shi'ita, ayi Allah, abantu bano bamalirewo na kyonna ky'osobola, na kyonna ky'oyagala, bamalirewo na kyonna ky'oyagala. Abaali bawuuba be baagwayo, bwe baali bawuuba n'asigala waggulu ku lusozi. Nakkirira n'atambula n'adda mu lubiri. Atuuka mu lubiri, kabaka agenda okulaba bw'ati nga gw'alaba, amubuuza nti kiki, gwani? Ti yenze mwennyini. Boogenze nabo baliwa? Nti bali Allah subhanahu wa ta'ala abaamalidde. N'alondayo abavubuka abalala balaba ab'amaanyi ennyo, n'abagamba mugende naye muteeke mu lyato, mukube enkasi, mutuwe mutuuka mu nnyanja wakati, mukakwate mukasuule mu mazzi, mukole ki, mukomewo. Vuka yatambula ne bagenda, batuuka mu nnyanja wakati, bamukwata. Yakosa edduwa y'emwe n'agamba Allahumma kfinihim bima shi'ita, ayi Allah, bano bamalirewo na kyonna ky'osobola, bamalirewo na kyonna ky'osobola. Baddu ba Allah abalungi, bw'obeeranga muzibu bwonna ng'oli mukkiriza wannamaddalakiriza Allah subhanahu wa ta'ala, edduwa eyo togyerabiranga. Bwe bagira bwe bati bw'asoma edduwa eyo eryato lyevunika omulundi gumu bwe riti ate ne likomawo, bonna abaalimu ne bagwa mu mazzi, muvuka n'asigala mu lyato, n'akuba enkasi, n'ajja ku lukalu, n'agenda mu lubiri. Yatuukira maaso ga kabaka. Atuuka maaso ga kabaka, kabaka agamba kiki kino? Tiyenze mwennyini nkomyewo. Boogenze nabo tibali Allah subhanahu wa ta'ala abaamalidde. Fuka yagamba ebigambo bino wammanga baddu ba Allah abalungi abampuliriza. Faqala lilmalaki, kyava agamba kabaka, omuvubuka yanagamba kabaka ti innaki lasta biqatili, tosobola kunzita, tosobola kunzita. Nate ndaba ekizibu kyo kyakwagala nfe, naye tosobola kunzita hata tafaalu ma amaraka, okutuusa bw'onaakola kyenkulagira. Faqala ma huwa, kabaka agamba kyekiriwa kyemba nkola okusobola okubanda nga nkutta. Qala namugamba tajma'u nas fi sa'idi wahid, kyoba okola kuŋŋaanya abantu mu kifo kimu, mu lusenyi lumu, abantu bakuŋŋaane bonna bajje babeerewo. Watasaribuni, osibe ku muti, ojja kunsiba ku muti bw'oti ng'abantu bonna bazze we bali, onaaba omaze okunsiba. Thumma hudhu sahama, oluvannyuma okwate mu busaale bwange akasaale, ojja kukateeka mu katego kaako, ojja kwogera ebigambo, nja bikugamba bwe tunaaba tuuse, olunaku bwe tunaaba lutuuse, nja bikugamba, ojja kusobola okunzita. Kabaka yakoowola abantu bonna ne bajja, lusenyi nga lumu,
baali bangi nnyo. Bwe bamala okuŋŋaana ne basiba omuvubuka, bamaze okumusiba n'amugamba nti jangu ojja akasaale mu busaale bwange. Ne tunuulira embeera eyo gy'alimu, akasaale k'agamba okujjamu tebagenda kumuggyiramu mmere kubeera nti agenda kulya, tebalimuggyiramu sooda nti agenda kunywa sooda, wabula akasaale ke bajja mu busaale bwe bagenda kamukuba abeere ng'akola ki, ng'afa, n'alaba ng'okufa kye kisinga obulungi okusinga okukola kabaka kyamugamba. Kabaka yatambula n'agenda awali omuvubuka, n'akwata mu busaale bw'omuvubuka oyo, n'akwatamu akasaale kamu, n'adda mu maaso g'omuvubuka, n'apima bulungi, n'akateeka mu katego kaako, n'amukuba akasaale kaali kamu kokka, yamukuba mu kifuba. Omuvubuka n'akwatawo, n'assa omutwe bw'ati, n'assa omukago ogw'enkomerero, amakulu n'afa. Fabajjo nansi, abantu baaleekane waggulu. Abantu baaleekane waggulu ne bagamba nti amanna bi ilahi guram, tukkiriza Katonda w'omwana oyo. Kabaka bw'awulira nti abantu bakkiriza Katonda w'omwana oyo, yasalawo n'agamba buli yenna agamba nti akkiriza Katonda w'omwana oyo munsimire ekinnya. Tugenda ku ssuula gye tutandise nayo. Baasima olunnya nga lunene nnyo, n'agamba muleete enkunga nnyingi nnyo, ne bateekamu enkunga nnyingi nnyo. N'alagira nti buli yenna agamba nti akkiriza Katonda w'omwana, mwagala mu muliro ogwo gumwokye. Abantu bakuŋŋaana ne bakuŋŋaana ne babeerawo ne batunulira ebigenda okubeera nga bikolebwa ku bakkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba ti wama nakamu minhum illa an yu'minu billahi azizul hamid. Tebaabatalwa nsonga ndala yonna wabula ekyabasa kukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa ate atenderezebwa buli kaseera. Baakwatibwa ne babeera nga battibwa. Buli yagamba nga bw'ati nga bamusuulamu, buli yagamba nga bw'ati nga bamusuulamu. Ekyewuunyisa, waliwo abaawuliranga obuwulizi tiwaliwo ekiri ejjinja, ekyokulabirako nti waliwo ekiri ejjinja kiki, buli akkiriza Allah balimutta. Bennyini baatambulanga ne bagenda ne batuuka eyo ne bakola ki, ne beewaayo ne basobole okubeera nga battibwa. Ekyokulabirako, waliwo omukyalo omu eyajja, byatunyumiza agamba, atunyumiza ku mukyalo omu eyajja. Omukyalo oyo bw'ajja n'asemberera omuliro, omuliro gwaka nnyo, naye bw'amala okusemberera omuliro ogwo gwakaala, man lam yarji'u an diinihi, ne bamugamba nti buli yenna atasobola kudda mu ddiini muliro, oba okubeera nga attibwa. Kyala kyava ajja ng'awesse omwana we amuli ku mugongo, wa ma'ahu sabiyu, tugamba nti hatta jaati imra'atun, omukyala yajja, wa ma'ahu sabiyun, ng'alina omwana omuto amuweese ku mugongo, laha ng'omwana oyo we yamwezaalira, naye ng'avudde eri agamba nange kangende neesuulemu ku lw'omwana oyo. Lwaki omwana yattiddwa? Wamala okubeera nga asemberedde omuliro bw'ati, nabbi agamba nti omuliro gwamukuba n'atya, n'adda emabega kigere kimu. Omwana yali ku mugongo amugamba nti ya ummi irqi fiha, weesuulemu mu muliro ogwo, nange kennyini tonzija ku mugongo. Bebi yali tayogera, amugamba nti weesuule mu muliro, nange tonzija ku mugongo, twesuulemu ffenna. Innaki alal haqi, maama gwali ku mazima, oli kabaka ali ku bya bulimba, gwasigadde nga oli ku mazima. Eyo embeera yaliwoko, abantu abo baafa, naye okuva lwe battibwa abantu abo tewateekebwangako olunaku nti olunaku luno olwo abantu abo abattibwa ani? Abattibwa kabaka. Ne wajja guno omulembe ogw'olugezigezi, nagamba nti apaana, bassa abantu baffe babadde banaddiini ne babata, ye tetuganye, baabata abamu baali banaddiini, kubanga abasinga okuttibwa enamugongo baali basiraamu. Ekyabasa kyali ki? Kabaka kusala ku kisolo, ne bagamba tetujja kulya kubanga gw'oli mukafiiri, toli mukomole.
kiki ekyassa abalala abatuyinza okugamba nti zaali mputu zaabwe. Lwaki ŋŋamba bwe ntyo? Tunulira amanya ge baali bayitibwa. Singa obadde gwe nga gwe mufuzi, gwe mukulembeze, gwabatwala wandibadde okola ki? Abuuza nti gwani? Tibuuza abali awo. Ate gwe gwani? Bazekkeeta. Ate gwe mawagali. Ate gwe mulumba. Singa obadde gwe okola ki? N'olwekyo tugamba ti abantu abafudde nga bafiirira eddiini yaabwe gye bali, abo bafiira nga bafiirira kigambo la ilaha illallah. Abantu abalala abafiira gundi tuyinza okugamba nti wa mina shuhada, ne mu bantu abafiira betuyita bashahidi oba abajulizi tuyinza okugamba nti Hamzatu, ye Hamza omi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tata wa nabbi omuto ayitibwa Hamza. Bamuta n'abasajja 7, bamuta wamu n'abasajja 7 Uhudi, mutalo Uhudi. N'entaana ye gyeri Uhudi. Ne tetulabayo basiraamu bagamba nti tugenda kukuza lunaku lwa Hamza, lwe battirako Hamza. Ekyo tekiriyo. Lwaki? Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ti wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya. Temulowoozanga nti abo abafidde mu kkubo lya Allah babeera bafu. Abantu abo babeera balamu. Allah subhanahu wa ta'ala abagabirira mu ngeri ye. Ati kyekikutwala mu bogamba mbo onakuwala ku lwabwe. Nga Allah subhanahu nga Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba wona waafiiridde oba afiiridde mu kanzu ye kati nga bwendi bwenti muzinga buzinzi. Tewali gamba mbu ate tusooke tunaaze ate simanyi tugenda kuzinga mu ssanda. Mutwale nga bwakoze eki. Ekinagambye timuyinza okubeera mu mmwe abagamba abasiraamu, waliwo gwe nawulidde agamba abasiraamu nabo ndaba battibwa. Lwaki abasiraamu ffe tetugenda namugongo naffe n'abasajja n'abantu bano abagenda? Tetugenda lwa nsonga nti ebyo twabirekera bakufaalu bwe bakola ebikolwa ebifaanana bwe bityo. Omuntu omulala gwensobola gwengenda okumaliza naye yatunulira sahaba omu ayitibwa Umar radiyallahu anhu. Yatunulira omusajja gwe bayita Abdullah ibn Huzaifata as-Sahami. Abdullah ibn Huzaifata as-Sahami mu kaseera idhahaba bikitaabi rasulillah, mu kaseera we yagenda n'ebbaluwa y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila Kisra, n'agenda ewa Kisra. Kisra yali kabaka we Farisi. Farisi saawa eno gye bayita Irani. Yali atwala baali bamuyita Kisra. Yali musajja mukambwe nnyo, nga mukambwe nnyo. Nabbi yawandiika ebbaluwa ng'agiwandikira Kisra amugamba la ilaha illa Allah. Ebyo byoliko byonna byonna ogamba nti oli mukulu, oli mukulembeze, biveeko. Kkiriza Allah subhanahu wa ta'ala ogenda kuwona omuliro gwa Allah. N'agiwandika n'ayita abasahaba baali 6 n'abagamba mujje. Babayita yayogera ebigambo bino wammanga, ngenda biyitamu katono nnyo. Babayita ennaku z'omwezi mwaka gwali gwa 19, mwaka gwe 19. Agamba yatuma, bw'amala okutuma yagamba ebigambo bino wammanga. Yagamba fahamidallah, yasooka kutendeza Allah subhanahu wa ta'ala, wathana alayhi, namusuuta nnyo, watashahada n'agamba shahadu an la ilaha illallah, thumma qala amma ba'du, n'agamba nti oluvannyuma lw'ebyo byonna byonna fa inni uridu an abhathu ba'dukum ila mulukin ajami. Ekibampisizza mmwe mwena njagala kutuma abamu mu mmwe eri abakulembeze abatwala abantu abo abatali bawalabu abalala. Njagala mu abantu bengenda okutuma eri abakulembeze ba kabaka abo. Namugamba nti fala tahtalifu, nete mugeza ne mwawukana alayya, ne munjawukanako nze kama ihtalafa banu Israila, nga baayakwana abaana ba Isirayiri ala Isa ibn Maryam, ku Yesu mutabani wa Maryamu. Faqala ashabu rasulillah, ne bagamba abasahaba b'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ne bamugamba nti nahanu ya rasulallah nuaddi anka. Bamugamba nti ffe tugenda kubeera nga tutuukiriza byonna
tetusobola kubeera nga tukwawukanako. Ma turidun, tugenda kukolera buli kyonna kyoyagala. Fabaathna, tutume haithu shiita, bonna wonna woba oyagadde, wonna woyagala woba otutuma. Nabbi n'ateekateeka n'abatuma abantu baali 6. Yahmilu kitaban, balyoke bakwata ebbaluwa ila muluki al-arabi wal ajami. Ezimu bazitwale eri bakabaka ab'Abawarabu, endala bazitwale eri bakabaka abantu abalala abatali Bawarabu. Abdallah bin Huzaifata Sahami, Abdallah oyo n'akwata ebbaluwa liyahmilu risalatu nabi sallallahu alaihi wasallam, n'agenda n'akwata ebbaluwa ng'agijja mikono gy'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila Kisra, agitwalire Kisra kabaka w'e Farisi. Jahazan Abdullah ibn Sahami ibn Huzaifata Sahami yateekateeka olugendo lwe, n'abeera nga ateekateeka wawadda sahabatan, n'asiibula basahaba n'abagamba banaye ngenzi, n'asiibula abaana be bakyala be. Bw'amala okubasiibula n'ayolekera olw'e Farisi, naye ng'agenda wahidan farida, yagenda ku nsolo ye, yaliko omuntu ogu, taliko mulala yenna. Yagenda bw'omu bw'ati, laisa ma'ahu illa Allah, nga talina gwalina yenna okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Hata balaga ndarin Faris, kutusabe yatuuka mu maka ga kabaka oba mu lubiri lwa kabaka oyo, yatuuka ku lubiri lwa kabaka oyo w'e Farisi. Fasta'adhana biduhul, n'akonkona n'asaba bamukkiriza abeere ng'ayingira. Bw'amala okusaba okuyingira naye ng'ali mu kabenje k'amaanyi nnyo, bw'agenza okugamba ebigambo amutya, amutumye amutya, tasobola kubeera nga amujeemera. Yatambula n'atuuka. Bw'amala okutuuka bagamba kabaka nti waliwo ali ku luggi, nembwe ayagala kukulaba. Kabaka n'akuŋŋaanya abantu n'agamba bannaye mujje. Alina baluwa gy'alina naye bw'ayagala kukulaba. Ne bakuŋŋaana nga mukuŋŋaanye, n'abagamba nti kati mumugulire ajje. Ne baggulawo n'ajja n'abeera eri. Kabaka n'atuma n'agamba ndize wano. Abdallah n'agamba nti ekindeese wano, ndeese ebbaluwa yiino, omubaka wa Allah yagimpadde mbeere nga ngikuleetera. Kabaka n'atuma omusajja n'agamba gundi genda ogireete, genda wali oleete ebbaluwa eyo. Ono bw'agenda n'amugamba nedda, bw'abadde antuma omubaka sallallahu alaihi wasallam yaŋŋambye nti ebbaluwa eno eva mukono gwange eyingira mukono gwo. Teyaŋŋambye giwa muntu mulala kugikuwa, wabula yaŋŋambye gimutwalire ogimuwe. Kabaka n'amutunuulira nga tamumala, kyava agamba nti gwe vaayo. N'agamba kale gireete. Ne bagireeta. Bw'agireeta n'agimukwasa. Bw'amala ogimukwasa n'agiteeka ebbali. N'asibula n'agamba nze nzizeeyo. Mu kutya okw'ekitalo amugamba nze ŋŋenze, naye ng'amasanyu g'alina gakubeera nti ebbaluwa omubaka nga bwe yamugambye agituusiiza, tagiwadde muntu mulala wabula gwamugambye okuwa gwagiwadde. Abdallah yatambula n'abeera nga addayo nga musanyufu. Bagenda okusoma baluwa bwe bati ng'ebigambo ebigirimu. Kabaka n'atuma n'agamba mumunoonye mumuleete. Basimbula ensolo ne bagoba ayise wano. Kutuusa musajja bwe yatuuka ew'omubaka Muhammad sallama, nabo ne bajja ne batuuka wa Nabi sallama, ne babugamba nti kabaka atutumye ono eyalese ebbaluwa amwagala. N'agamba ebbaluwa agituusiiza nti agituusiiza, agimuwadde nti agimuwadde mwennyini. Ne bw'amaze ogisomamu ono abadde avuddewo n'atutuma n'agamba mumuleete mukomyewo, n'olwekyo amwagala akole ki, tumuzaayo. N'agamba apaana muddeyo.
mumugambe nti oli omulimu gwamuweereddwa okukola yagumaliriza, yakoze eki? Yagukoze. Abdallah ekiseera kituuka ku mulembe gwa Umar bin Khattab radiyallahu anhu, bamusindika awantu awala agende akole mission nga gye yakola ki. Mbeera yatuuka ne batta banne bonna be yali nabo. Sitole mpanvu sigenda kubeera nga njimalayo, naye yagumiikiriza n'akomawo ng'abanne bonna babasse. Umar radiyallahu anhu agamba basahaba bonna abaaliwo n'abagamba nti buli omu anywegereko akiisingeko omutwe gwa Abdallah, kubanga embeera gy'ayiseemu yalunnya ekisaakaati bw'ati, ne bamusuula mu kisaakaati nga banne bali muli bababonyabonya, babatta babakola ki? N'alinnya ekisaakaati n'aggwa munda n'aggulawo geeti, ne bakwata omukwoomu nga bafumbye buto yeeseze nga basuulamu kinnoomu, bamusuulamu kinnoomu. Abdallah ali abamugamba nti ddayo obusiraamu buveemu, naye ng'agamba la ilaha illallah, la ilaha illallah. Naye nga bonna bali basuula mu butto ayokya, babasuulamu, buli omu bamusuulamu. Abdallah asamatuka embeera eyo, akoma mu maaso ga sahaba ayitibwa Umar radiyallahu anhu nga ne nabbi yafa. Sahaba Umaru yagamba basahaba abaaliwo n'abagamba nti bannaayi buli omu anywegereko ku mutwe gwa Abdallah ibn Huzaifata as-Sahami, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala amujje wala nnyo. Nolekya abantu abafaanaganako bwe batyo betuyinza okugamba nti bajulizi, naye babeera nti baali bajulizi mu mbeera efaana bwetyo. Twala Sumayya bamukubye, bamutadde mu musana, bamubambye, mugulu guno bagutadde eno, naguno bagutadde eno, gundi Abu Jahali agenza amufumiseemu efumu mbwerere bwe n'afa, naye nga ali ku kigambo ahadu ahadu, gagamba ahadu ahadun. Bilal ibn Rabah naye embeera bwetyo, Yasir ibn Ammar naye embeera bwetyo, bonna bababonyabonya nga bababonyabonya lwaki? Lwa busiraamu. Abo baafiira ku ki? Baafa lwa kigambo la ilaha illallah. Abo tusaana okubeera nga tukola ki? Tusaana okubeera nga abantu abo tubaagala nnyo, ate era tusobole okubeera nga tugamba Allah subhanahu wa ta'ala embeera eyabatuukako, Allah subhanahu wa ta'ala naffe abeere nga tuteeka mu mbeera efaana bwetyo, kubanga Allah yabasiima. Bamala okubasiima tewali kirala kyasobola kubeera nga bawabula abawaki abawajjana. N'olwekyo maliza ebigambo byange nga nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atugasse nabyo, nemusaba tuteeke mu abo abawuliza ne bajjamu ekyokuyiga, atuteeke mu abo abeenenya ne nakkiza okwenenya kwabwe, atuteeke mu abo agenda okusisinkana kunakulekomero nga bali mu bantu abasiimiddwa emirimu gyabwe. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alaina mawlana innaka anta tawwabur rahim birahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.